Nkwagala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nyabo nzijukira Churchill Obwebungereza yakweyitira kula gwe Uganda ekula lya Afrika Uganda Esinga Bulaya Chizudde Esinga America Nzijukira Churchill Obwebungereza yakweyitira kula gwe Uganda ekula lya Afrika Uganda Esinga Bulaya akobeda siko kadde mwa Uganda Esinga Bulaya Chizudde Esinga America Hellena wano wenkubuuliza mwasinzira kuki okugamba nti Uganda Esinga Bulaya gwe togiraba nti esinga bw'otunira Uganda eno ddala Esinga Bulaya esinga n'ekibuuzo kino buli njagala bwe ndiba nkusanga nkikubuuze how did you meet Paul Saka olina obudde yes kuba buli omu kyagala okuwulira ekibuuzo si bwe kiri Mwami Saka yansanga ku ssomero namulaba ndi ku ssomero anti kati wano wetujjira ofuuka otya mukyala wa Paul Saka nali mmaze okusoma ku university olwo awo ndowooza ensonga ne zitandikira awo tewali nnyo yakusuulayo obugambo kyawo tewali nnyo nsonga z'amaanyi ate n'ebigambo ndowooza tewaali kubanga sibijjukira na bulungi ekyamazima ne w'obimbuuza sibijjukira sibimanyi ebyo yakugamba gwe manya tewaaliwo nnyo bigambo biri awo tewaali okumanya tewaali sibijjukira tojjukira bugambo asa Paul Saka yakugamba omulabye mugamba ebigambo ebyo abikubye kubanga nze sibijjukira ate era tewaali okumanya tewaali tolina kyojjukira but God knows ebikolwa byokka byali bikolwa byokka bikolwa ki mami olowooza nga bikolwa ki nedda oli asobola okujja yasobola okujja nze ebbanga lyemulabyeko lyemumanyi naye siyinza kumanya nga bwe bwomumanyi omusuubiramu ebikolwa nga bw'omulaba bw'omumanyi ekyamazima tisibirabamu gambye sijjukira kikola sijjukira kigambo mwesanga muli mwenna tulyawo ku celebrity track BBC Refine kawunyemu 360 tukunoonya wonna wooli tukakuwunyisa program simulula esawa beremu mpaka 7 ez'okumakya tukweza olugambo nebikwatagana ku baselebrity ab'enjawulo biki bye bayitamu n'obulamu bwa bulijjo olunaku olwaleero abasinga mwawuliranga akagambo ennaku ezo Uganda Esinga Bulaya akantu ne kafuuka Uganda Esinga Bulaya ne bagamba leera naye nga ddala kituufu Uganda Esinga Bulaya tujje tunoonya yimba akayimba akwatubuulire naddala butuufu Uganda Esinga Bulaya olunaku lwaleero ndi ne mami Hellena Nanjego omukyala abatuimbira akayimba ako ajja tubuulira naddala lwaki baasalawo kugamba nti Uganda Esinga Bulaya basinzira ku ki okugamba nti Uganda Esinga Bulaya bakompozinga oluyimba olwo mami nkusanyuse okulaba olunaku lwaleero ku celebrity track n'abatula ku BBC Refine babuuzeeko abatula ku BBC Refine ndesiimye okubeera mu maaso gammwe tugenda kwogera ku bintu bingi weewaawo obulamu buli butya bulungi nnyo ngera bwondaba olaba otya gy'owangaalidde akanyiriko kw'amaanyi obulamu bulungi ddala akanyiriko kalaga nti gy'owangaalidde obulamu bulungi wazibu bitambula bitya ennaku ezo muki music n'obulamu bitambula bulungi kubanga emirimu tukola ate nze nkola emirimu mingi nnyo so gyonna gitambula bulungi sikuyimba kwokka tukumanyidde mu music bw'oba toli mu music olina emirimu emirala gy'okwasagala esebo oli mukyala mulimi kiki manyi buli oli bwabula agamba nadda mu kulima nadda mu kulima nina emirimu yange wakiso alimba
Anze nina events company yange etegeka emikolo Hellena Events weri ekyengera ate ndi mulimi wa miti okitegedde ate ndi mulimi wa mwanyi so nze nkola ebintu bingi nebyo nabitambula bulungi. Apart from music odda mu businesses endala esebo era mbeera busy. Music ono akabanga kabadde kawanvu nga tolabika nnyo ku scene of late kiki ekigenda mu maaso ina ekipya ekijja n'ebipya nga mbireeta buli budde lwakuba nti muziki wange nga bw'omumanyi bwafaanana anoonyezebwa abo abamutegeera ennyo anoonyezebwa abategeera ennyo muziki so bw'obanga muziki wange tomutegeera bulungi oyinza okugamba ebipya sibiina naye ate abategeera muziki wange wa Hellena ne bye naleese eggulo balulina. Yes kati wakoma kululiwa ndumanyi naye tayito nyinza wabasobola odduyimba wakoma kululiwa nsobola odduyimba naye yimba mpulire Joshi waali ajja kunsumbuwa mami emirimu gyange mbeera ngireeta buli budde kati olina okubanga onfolowinga nnyo okumanya naye ate siri muntu aleeta ennyimba buli budde nedda nti buli nsobola n'okumala emyaka 2 kinsonga adde mali nkubuuza nga sireese luyimba omwaka ndeeta lumu oba obutaleeta myaka 2 nendeeta lumu oba 2 ate itizoke kino kitegeeza ki eri omuyimbi enaku zino abayimba olimba buli lunaku nga bayimba banyiza n'okunyiza neneebuuza what is happening kubanga omuyimbi agenda aleeta oluyimba bannange nga ndwagala nsobola banjagala ennyimba z'abayimbi kakati mba nkyanyumirwa oluyimba lwange ngenda okulanga nzunza ate nzijjayo ate amangu agantaddeko oluyimba lwessaagala nakwagala neŋŋamba kakati ono ali kuki kati nze ekintu ekyo kinkola bubi simanyi bawagizi baffe naye ate nze ku bayimbi abalala nange embeera muwagizi olwo naye tekinkolera omumbi okubanga aleta ennyimba buli saa aba ntabula agenda naye tolima nga ndwagala nnyo ate aba yakaluleeta saagala aluveeko mangu ago ngenda okulaba ate ataddewo olulala nebuza te luno lunonye eki ng'ate nalubi nnyo terwenkana naluli lwakoze eki osanga kati gwe olukubeeredde olubi waliwo alwagala nga lulungi si kyangu era ogenda owulira ngera bagamba so I believe nti omuyimbi yena yeetaaga ogaapwa eyo bw'ate oluyimba ate bw'oyimbayimba ennyo n'oyimbayimba mpekisera neŋŋamba ono oba ali ku ki nemmanyiira n'okumanyiira oba ntya so njagala nnyo okuwulira ennyonta y'okuwulira omuyimbi kyankola ki kyaŋŋamba si buli ssaawa kubanga nteekako kwegamba nange sikikola mu bufunze abayimbi bebeerwana ate oluyimba neyeerwanyisa ogenda okulanga oli balugjewo kompulitire toddamu nadduwulira naye ng'ate lwe wabadde osinga okwagala wano wenkuliza kino ekibuuzo gwe nga abadde mu industry neya music oto oluyimba noyisaawo omwaka noota olulala bw'otunuulira range mwoteramu ennyimba zo ofunamu zitambula nfunira ddala nnyo kyotwasobola nakukkiriza kubanga era mu nnyimba yange n'entambula yaazo mwe muvudde n'egyo emirimu emirala gyonna gyenkola ki gyenkugamba kati nze n'ekirala mpozi kyendabye ennyimba ezimu zitunyumira nange nina ennyimba ezinyumira naye ng'ate ziba tezirina nnyo kyezigamba nezinyumira nensekaawo nenzinaaziramu nebikomaawo liba terulina nnyo kyerunkola ki kati ennyimba zange zirina kyezigamba ate zirigamba zirisigalawo nga zoogera ti omuntu asobola okujja mu ofiisi yange ng'oluyimba lwansasulira lwa 2,700 ennyimba ezo zafulumyanga nnyo abagole ng'asasulira luyimba lwa 2,700 nga nakati lukola ssente when I take you back katono nnyo mu nnyimba zozookolera mwaka ki wafulumya oluyimba nebanga breakthrough ya Hellena Nanjego ennyimba ze nasookerako zennyini akuba nti luno Uganda luyimba lulungi olwabutikira ensi yonna naate ebiseera bwe nalukolera sali active mu commercial music nali teacher so oluyimba naluyimba teacher n'abuyizi bwange bwensomesa naye ate lwatambula ebiseera bye wali musomesa somero ki St. Lucia Namagoma 101 wali osomesa senior 5 ne 6 physical geography kitegeeza oli musomesa omutendeke lwaki ate ebintu wabivaamu n'ogamba emboozi eno ng'egenda kuwe olina obudde nze nina obudde wakati wano twagala tumanye
Hellena Nanjego abasinga bawulira omuyimbi ngazze ku scene bagamba nti talina kirala kyamakulu kyabaddaali of late. Ye nedda sebo ndi kyamakulu nnyo kitayogerekeka. Sebo nze nagenda ku ssomero nengende Makerere University nensoma obusomesa era nentandika okubukola nensomesa senior 5 ne 6 physical geography. Wasomesa amasomero ameka? Era olwafuluma bwenti eryo lye natandikiramu naye nasomesaayo omwaka ndowooza gumu. Kati bwe nsomesa omwaka ogwo ogumu nenyimba oluyimba lwa Uganda olwo ne lutambula. Kati somehow Mwami Saaka yalina abantu abalina embaga nga baagala abayizi ennyimba abaana b'essomero baziyimbe. Kati abaana baali mu holiday nga tebaliiwo. Ne mugamba naye ezo ennyimba zimpe nze nziyimbe ngende nziyimbira abantu abo ku mbaga kijja kukola. Ono ye musajja wange gwe nnonze weewaawo babadde bangi nga basaba oluyimba olwo. Kati nengera nenyimba ennyimba ezo ku mbaga nengera mu studio ntubulikodinga ewa Mozart nengenda ku mbaga nenziyimba nenkomawo nensomesera mu class. Mu holiday ngeweddeko? Holiday ngeweddeko ng'okomawo osomesa era nenzirayo nensomesa obuyimba netubuteeka eri. Kakati bandi awo nengana ennyimba zempulira ku radio nempulira tezituuka na buno obuyimba lwaki tetubutwalako ku radio bakole ki balabe oba busobola okukola ki. Kati netukwata kasidi netukatwalira buka wenja ku CBS. Kati yo lwakafuna akayimba n'atandika okukakola ki tugenda olya ne radio endala ne buli wantu wonna ne bantu batandika okunnoonya. Tulina embaga tulina okwanjula jangu eno ngenda okulaba byensomesa mu class tebikyategereka bulungi. Mba nakatandika okusomesa abantu bampita ku gate. Tunoonya omusomesa wano eyayimba ennyimba biki nga ate nkyasomesa bitegereka oba wakatandika ne bakuyita oba wakagira ne bakuyita. Kati ate ngenda okulaba gye bampita sente ze bampa omwezi wali mu class ku ssomero zikubisaamu emirundi 2 ate nga nyimbye eddakiika nga 10. Omusaala gwe bakuwa gusomeseza taamu erimu emyezi nga3 gwe bampa omwezi nga bali abampita bwe ngenda kubisaamu emirundi 2 mu dakiika 10. Kati abantu ne beeyongera okunnoonya buli muntu nga nnoonya Uganda yonna ng'ennoonya. Kakati nengera nenga omukulu w'essomero abaana bano bajja ggwa ndi busy kubanga kati ntambula butambuzi lessons zisikola ki funa ticha omulala. Nvayo ku ssomero nintandika okuyimbira abantu nodda ku music no concentrating ku music. Yes bwentyo bwe natandika. Okuva mu kusomesa kuno teweeraliikiramu n'ogamba endongo eno weegaana ate nga akalimu kasuddewo? Seeraliikirira kubanga ekyamazima abantu baali bangi ate tebaakoma paka kati bangi so sina kye neeraliikira okuleka okunyumirwa mpozi okufuna ssente. Akasente ko wakola? Zonna nafuna sente zonna kuba emikolo gy'ebiseera ebyo n'otakuba ku Hellena Nanjego kubanga engeri gye nali ndi teacher yasooka okumpita namugamba bompe $30 nja kujja oba togina sijja kola ki togenda kujja najimpa engamba bino nno bigenda kukola ogwaddako ne bagawa atalina 5 sijja ogenda oyongeza atalina kakadde sijja atalina 2 sijja bwenti gwe stake ng'oyongeza buli muyimbi gy'ogenda okula oyongezaamu okuva ku olwo tewadda mabega nedda obusomesa n'ogamba buwuule era ndowooza sibuddangamu sifunanga kaseera wano wenkubuuliza essaawa zino omuntu n'akugamba nti Hellena ninayo kiraasi bweti ne bweti njagala ompisizeemukko kiraasi like oba tulina taamu ngeno twagala tuyisizeemukko byewali osomesa kizibu layira sisobola tosobola kuddayo mu busomesa kyewalaba eno nekikikuwadde tosobola kudda mu busomesa kino kirekawo omusomesa ate glaciation ate volcanicity ate volcanenze omukwetooloola nti sobola obudde tolina sirina kofokasinge wano wakuwadde emirembe mirembe ki gyowulira kati mu music bwava mu busomesa njiwulira nze mbuuza lwaki njiwulira
nze nkolera ku pesi yange first of all teri yantuma kuyimba tewali yantuma kuyimba tewali na yali amanyi nti nkola ki nakikolanga nze so abantu mbawe ekyo kyempulira kyensobola bakola ki so nina emirembe sina pressure gundi yalese banange oli sina uyimba nze nfudde bannange bwetutunulira oluyimba luno luli mu paati eyo Uganda katandikira wako wali wagamba chachi Zijukira chachi owe Bungereza yakweitira kula gwe Uganda kula lya Afrika Uganda Esinga Bulaya akobeda siko kademo Uganda Esinga Bulaya Chizunde Esinga America Hellena wano wenkubuuliza mwasinzira kuki okugamba nti Uganda Esinga Bulaya gwe togiraba nti esinga kyeki gisinza gwe kakati okusinga gwolaba ki bw'ogamba nti Uganda Esinga Bulaya okusinga era kusingana embeera y'obudde yaffe ya okusinga kusingana tibasobola okusinga nti bakulaakulanye bakoze bate naye ngate n'ebizibu ebya nature bye balina nabyo biyitirivu naye nze waakiri mbeera eno etali bizibu kubanga okusinga sobeera wantu nga wakulaakulana naye enkya ne bukya nga neralika essaawa ena kimusisi kyandimpunzika n'enkola ki so ffe ekyo kye twasinziirako tibali bayinza okusinga mu kukulaakulana naye mu nature tuli wala tuli wala nnyo bw'otunulira Uganda eno ddala Esinga Bulaya esinga omanya akayimba ako waliwo omukutu bayita TikTok gwagenda ne gukakomyawo how did you feel ng'owulira akayimba ako kakomyewo nnyo nga sikazemu ne ate ndaba beemulugunya gwe gyogambira nti Esinga Bulaya ne bagamba naye ddala Esinga Bulaya babyemulugunya ne beeyogerezaawo naye ekyamazima abantu bali nabo sebo tebabeera bulungi embeera z'obudde zibayitirirako era nabyo tubiraba naye no tebikola ki tebiriyo buli omu alina bw'asinga naye era eyaffe Uganda yesinga mu Uganda olaba nti gw'oli contented nnyo era akayimba wakayimba okajja ku mutima ani yali emabega wa peni Mwami Saaka nkuwandiika Sa Paulo Saaka omusiime wulira ne wagambye mpozesa naye banna mami Hellena badde njogeddemu ambadde nerabidde ebitiibwa bino okubigatta naye omusiime omusiime Sa po Saaka briefly omuntu bwe tuddako katene emabegaawo background ye ya music n'obulamu bwa music okutambula n'ekibuuzo kino bulijjo njagala bwe ndiba nkusanga nkikubuuze how did you meet Paul Saaka as a composer olina budde yes kuba buli omu kyagala okuwulira ekibuuzo si bwe kiri Mwami Saaka yansanga ku ssomero namulaba ndi ku ssomero nali mu senior 1 we namulabira which school is that St. Peter's Nkokonjeru SS kati zaali ssaawa 4 break time nga omanyi break time abaana batambula n'agenda n'ogula byakulya n'agenda eri n'agenda eri ssomero lyonna likyankanye buli muntu ate kati somehow nali musinya nali mutoni nnyo like 13 yeah kati nendaba namuyita mwami yali talabika ng'omwami lwali luvubukavuka oba muvubuka ng'atudde compound awo naye nga bulijjo tetumulaba ate ebiseera bye abaana baasomanga bakulu nnyo aba HS basomanga balina amaka gaabwe balina bizinesi zaabwe ebiseera bye abaana nga basoma bakulu abo abalimu kati bwe namulaba endowooza alabika ndowooza azze kusoma mupya mu ssomero nga oba yakatuuka mupya kati nga ndaba atudde awo ati oba onaayagala ki kati sammone nga mugaa ssebo obadde weetaaga ki oyagala basomesa baffe oyagala headmistress oyagala kulaba baasa bakuyambye weetaaga ki nangamba ndi bulungi siina buzibu nange neŋŋenda bw'oli ka student naye neŋŋenda kati saawa ezaawera 5 break time ewedde headmistress n'atuyita
twali abaana 5 Wamusaka agenda okujoyede nga nyimba nnyo ku ssomero Headmistress ng'akimanyi so Headmistress yali amuleese kutandika school kwaya ng'olwavudde emitala Maria ng'avuddeyo Headmistress ng'amuleese atandike kwaya mu ssomero awo ssomero lyammwe yes kati wede nali nyimba nnyo nga buli omu akimanyi kati Headmistress n'amugamba nina akaana wano bwe naakafuna ne nkugattirako n'abalala bajja kutandika bulungi kati sawa 5 Headmistress n'atuyita twali abaana 5 kati ngenda okulaba abatuyise omuvubuka gwe nalabye gwe nabuze oyagala ki ate nga gwe batulaganga ki gwe wasanze mu compound n'omubuuza ssebo oyagala ki onoonya baasa Headmistress gwatwanjulira tufunye music train agenda atandika bayigiriza ki okuyimba nensanyuka nnyo kuba nali njagala nnyo okuyimba nnyo bwentyo bwe namulaba namulabako wenti bwe namulaba womulaba ng'atandika ng'olwomutandise kwayo tuyigiriza okuyimba ku ssomero saali mu senior 1 yatuyimbisa paka senior 4 myaka ena kati senior 4 eba eneetera okuggwako ate waffe awo n'avaawo n'agenda senti bali ku ddembe ekisoga emanyi ekisoga kati ate nange bwe namala eri senior 4 kati nange ate nenzija senti bali ku ddembe ki kisoga kati ate ngenda otuukayo nga naye akola ki eno wasomera barema n'amakulu abo nga gyali kati nasanyuka nnyo kuba yamanya ngenda mwanguyiza omulimu kasaakulabyeko kuba ate ne headmaster oyo eyali kubali ku ddembe ekyantwalayo bazadde bange bali tebakyalina bulungi ssente kati nga headmaster oyo yaveera eri kati era enkokonjero akabeeyi kaali kangi gye wali osomera naye zaali zikendeddemu naye nga bali ku ddembe ko kali wansiko si wansi era nawo tekaali wansi kati ekindeeta wano nali njagala wensomera senior 5 headmaster yali wano naye yali musomesa eri yandekayo nga nnyimba nnyo kati neŋŋamba bwe ŋŋendayo n'andaba ajja kwagala njoyininge kati era bwe najja yaŋŋamba ho sanyusa okukulaba tolinda na bibuuzo kudda kwata bukwasi bitabo bikyojje wano twagala otuyimbire kati ngenda otuuka wate ndaba ne mwami Saaka akola ki waali kati era naddamu n'atuyimbisa era nembeera mu school kwaya actually nga nze njiriidinga senior 5 ne senior 6 era eyo kuba ali ku ddembe nayimbirayo oluyimba era lwatunda nnyo bakuba nali mwana bwana tambula nga ludde mmanyi gye tulaga si wangu n'akamu kuva mu nkaaga mwayiga enguzi ne mutuyonsa naffe twayize buli netujagala okugattamu awo naye mukama katonda naye muzibu kakati twali oluyimba twayimbibwa ndi eyo kubali ku ddembe so emyaka 2 senior 5 ne 6 era nenvaawo ningenda ku university okusoma awo kakati bwe tugenda bwe tuti okusoma nga mmaze senior 6 kati barema bwe bajja mu senior 1 because I remember when nagenda ku university nga nzirayoko kusomero kwa nali kwa eyo nali njiriidinga nga tetumaze tugenda nga nzirayoko okulaba kwaya yaffe that's when sangawo rema nga tena yakoze ki ayingidde mu kwaya ate nabo ne bayimbira yere ennyimba kwate zaatunda nnyo kwenkana ziri naye era nabo ne bayimba waliwo akayimba ka senti bali ku ddembe akadembe kati barema ke bayimba ate oyinza n'omumanyira in fact kensinga omumanyirako rema senti bali ku ddembe akayimba ako era waliwo ebyo bakomposing olwofe nga tugenze ngamba like ebiwadde addayo ku ssomero naliwo nazija ne ngamba laba but nga tetukyali active nga po Saaka sa era nga ye trainer so olugendero lwa high school po Saaka yakulaba from senior 1 paka senior 6 ne ku university bwenkolagana ate kati wava ku ssomero enkolagana yasigala wa enkolagana noloza yaliwo kakati bali ku ddembe eyo naddangayoko obwolumu kubanga misasa akayimbisa amasomero mangi nnyo kati olusi babanga balina bye baagala okukola nga tetajja kusobola kwaki kubeerawo kati nze nga nzirayo headmaster nga mpita nenzo nentraininga mu ku baana awo
bwe nti ompola mpola nera time yatuuka nga sikyakola ki nga sikyaki ndowooza ebyakumana mu first year nga ndi ku university kati saddamu kuddayo naye saddeyo mmulaba. Wano wenkubuuliza kino ekibuuzo kikyobuuza ekyo ekitakoma kati ekirala ekyembuuza kale nga kiddirira ekigenda okukoma. Again we see you with Sir Posak as a husband. How did you meet again? Kati mwami Saka naddamu mmulaba nga ndi ku university mmaliriza third year. Actually ndowooza wannamusanga nalika namusanga mu kibuga omwo nze nali ntambula byange naye nga wono mayibono olengera omuntu gwokwaki gwomanyi of course nga ne mubuuzaako zinampa essimu ye oba nze nalina oba tuwalina simu oba nalina oba sayina sijjukira bungi but that is how we met again. Ne muddamu enkolagana netandikirawo talina nnyo bye yatandikirawo. Anti kati wano wetujjira ofuuka otya mukyala wa Posaaka? Nali mmaze okusoma ku university olwo. Kati ku university bwe naddamu omulaba wali wenkugambye kati yaddamu nampitangako okumuyimbirako ebintu ebimu ennyimba ez'enjawulo mu studios kubeera ekyatero kikola ku bayimbi ab'enjawulo. So naddangayo kondowooza nga muyimbirako ennyimba ezimu bwe zityo naye nga bwensomera kati wemmaliriza third year ngolwo mmaliriza okukola ki okusoma. Awo ndowooza ensonga nezitandikiraawo tewali nnyo yakusuulayo bugambo kyawo tewali nnyo nsonga z'amaanyi actually n'ebigambo ndowooza tewaali kubanga sibijjukira na bulungi. Ekyamazima ne wobimbuuza sibijjukira sibimanyi ebyo yakugamba gwe manya tewaaliwo nnyo bigambo biri awo tewaali okumanya tewaali sibijjukira. tojjukira bugambo asa Posaaka ng'omulabye mugambanga ebigambo ebyo abikubye kubanga nze sibijjukira ate era tewaali okumanya tewaali tolina kyojjukira. Obulamu obwesanga buli awo ng'olugendo mulutandise sibijjukira bulungi ate era sitegekangako kyobadde ogezaako okufollowinga okubemabega sikitegekangako sikirowoozangako somehow kyajja. That's why nkuga tewaali bigambo tewaali nnyo kiki but God knows ebikolwa byokka byali bikolwa byokka. Bikolwa ki olowooza nga bikolwa ki? Nedda oli asobola okujja yasobola okujja nze mu bbanga lyemulabyeko lyemumanyi naye siyinza kumanya nga bwe bwomumanyi. Omusuubiramu ebikolwa nga bw'omulaba bw'omumanyi. Ekyamazima tisibirabamu gambye sijjukira kikola sijjukira kigambo mwesanga muli mwenna tuli awo mami. Up to now we don't know how but we are there. Mwali mutuddeko ne mwebuuza nti twakwatagana tutya ng'omutuulawo nti omwami n'omukyala muli mu mboozi yammwe nino gaa mwami naye tetukibuuza naye buli omu akyebuuza ali yekka ng'ali yekka nga naye oba ate nabeera ntya naye kati ndaka bwe neebuuza naye bwe yeebuuza nga buli omu ali yekka ng'oli bw'anaakwata wano ensonda n'oli nadda twakwatagana tutya we don't know namwe temumanyi so Katonda y'amanyi. But bwe tutunulya kapo abantu abeesiimisa like ngammwe engeri gye muwangadde ebbanga lino lyonna omuntu yaliga muli kyakulabirako kati naye bw'ogamba nti omuntu yandiyazze naga nti kambeebuuzeeko bakikoze batya mwakikola mutya ne mugamba nti naffe tetumanyi otyo kakati ekigifuula ekapa ewangadde n'ekola etya kubanga tetulina nsonga era tetumanyi. That's why tuwangadde mami kaddemu ako ekibafuula abawangadde mwenna kubanga tetulina nsonga ebafuula okuwangaala tetumanyi. Mbuuza lwaki bw'ojja ewange ng'olina ensonga zo oba nze bwe nzigyewo nga nina ensonga ezo nzifokasingako nnyo ekisalawo ekituuka nga siziraba
teziringa bwe nali nkola ki nsuubira oba kiki nali nnonye somehow nsobola okugenda bw'oba ne reason lwaki wayagala omuntu oyo bwe gwaawo osobola okgendayo oba ssente oba mulungi oba biki bwe biggwawo ensonga ezo nga tokyaziraba oyinza okugamba kati ffe tetuyina eri abavubuka abayingira relationship ennaku zino bubaka ki bwoyinza obbaweereza like nga gwe experience gy'oyina gy'owangaddeko mu bufumbo abayingira ennaku zino tuba twakabeerayo wiiki emu n'owulira ng'oli ataddeko njabala ensonga nnyingi mulina byemusuubira omuwala alina byakusuubiramu naawe olina by'osuubira by'osuubira mu muntu birala ye byakusuubira byonoonya nze noonya bunoonya byansuubiramu so olina by'omunoonyamu by'osuubira naye alina byakusuubiramu byanoonya kati bwe mwesanga nga mwena temubiraba nga mukola ki so kyandibadde kirungi bw'oba oyagala omuntu yagala muntu tobeera na nsonga yonna musobola obbeerawo yagala omuntu nga toyina nsonga lwaki omwagala musobola okuwangaala wano bwe tudda mu lugendo lwa music n'okutuuka wano olunaku olwaleero as we are celebrating emyaka giri emyaka mpozi emyaka 3 ate gijjo ng'ogejjako of course si egyange celebrating emyaka 3 ejja saposa obadde oyagala n'egijjo gyonna njegatteko sisobola because namusanga wakati ngali mu lugendo of course bwe tujigatta era yali atambudde nnyo ogendo wali atambudde nnyo mileage yalimu butugoya ku mileage mmotoka waga nti mileage yali etambudde okulaga nti mmotoka etambuddeko olugendo lwayo tutambuddeko gwasange tambudde nnyo mmotoka wandibirese byo wandibirese negwe kyoba omanya olede olugendo bwe tuga emyaka 3 kati nze namusange olede emyaka gikola ki banze nkugambye gye namulaba andi olede yali mitala Maria nga akoze emirimu gye mingi but nga celebrating emyaka 3 gya posaka mu lugendo lwa music olwange olulwo nga gwe ng'omuntu biki by'omuyigiddeko biki by'omulabiddeko ng'omutendesi byemulabiddeko ng'omutendesi kati nze olede yansanga ndi muyimbi nze gwelaba nazaalibwa ndi muyimbi layira kyova olaba tine bonzukusabuzukusanga madde mutulo nga atandika okuyimba siganda teka nsoke ngende wali nekanika enywemu ku njaga simanyi ngende wa I was born ku muti a musician kati so yansanga already nkola ki nazaalibwa ndi muyimbi era naye akimanyi oba okimbuza naye kyensobola okugamba nze namuyigirako amaloboozi engeri gye batabulamu ki amaloboozi tegankalubiriza kubanga nagayimbira emyaka 6 so toyina luyimba lwoswa kumpa nduteekemu amaloboozi ne lunnema era ne producer wange ndowooza oyo tumaze eddakiika oba mmeka nga tukola oluyimba ne luggwa era bwe ntyo mu studio bwe mbeera sisussa ssaawa ng'oli ku luyimba olufiirako dda naye mpulira abayimbi abamu agenda omwezi guno n'ayimbayo limu n'addayo eka n'akomawo omwezi ogujja ne bagattayo akagambo nze ebyo sibimanyi abadde atambula ne bawa eŋŋombo empya ejja nagaana naye bagigattemu awo nkiwulira nti bakolera oluyimba emyezi nebuzo baba bakola ki tubadde wano mu studio tomazeewo yadde essaawa kati nze because nali naye mbadde naye amaloboozi ngamanyi ge gasinga ndowooza oba okutawaanya oba abayimbi so namuyigirako amaloboozi ago ekirala kye nandigambye nti nakimuyigirako wadde ng'ate nze tekiina nnyo kintu oba kyekikola gye ndi kuba mulimu si gwe nkola ali so patient baba tweyininga abaana takuba baana tebabeere n'omuggo ng'atweyininga abaana ate batweyinazi bakuba abaana babeera n'emiggo kati waliwo omwana nga azina amazina amaganda ku ssomero yagamba omusajja abakuba emiggo bafiirako obufiizi ne mwamusaka takuba baana naso trainingira olimba eddakiika 3 ate ne balukwata ne balukwata mu ddakiika 3 nga balutwala kizona bazina zonna mu mutwe kati ekyakikola nsobola okugamba
Okay, emyaka 33 ejjasoposaka biki byoyinza okumugamba, biki byoyinza okumuwishinga in his journey nga tugenda okuselebitinga emyaka gye 33 ku Serena Hotel. Kakati mwami Saaka okusooka byonna kye nsobola okugamba nti ongambye omumanyi obutonde bwe tugambe omuntu omusirise nnyo omuntu omusirise nnyo naye alina abasobola akagambo akabasesa olunaku olulamba aggressive nnyo omuntu atalwanira na kike atakwaki atalwanira na kike so akoze emirimu mingi nga almost agikolera bwerere agikolera bwerere kubanga yetajja kulwanira kusasulibwa wakolera omulimu tajja kulwana omusasule ajja kudda wali atuulako eki akutunuulire gwe oba oyagala omusasule oba oli atwaga nnyo naye tegisasuddwa nga bwe girina kukola ki kusasulwa kubanga tali aggressive tayogera takola ki kati ate abantu ne bakitwala for granted obusirise bwe n'abalina okusasula they don't ate ng'emirimu gye bagikozesa buli lunaku buli kadde buli ssaawa ate nkugambye tayogera naye ate bwadde emabega abamunakuwavu nnyo n'abamunyiikaavu nnyo n'awulira bubi nnyo abantu abo lwaki tebasasulira mirimu gyange bantu abo lwaki n'ate bw'abalaba asirika so naye bwe bali abatulaba era batulaba babiraba bw'atyo bwakola ki bw'atyo bw'ali kati bwe kibanga kiri bwe kiti ku mulundi guno nti asazeewo okutegeka okujaguza emyaka emeka 33 mbadde nsaba n'obuwombeefu bannayuganda bonna obuganda bwonna bajje beeyiwe ku Serena bawagire mwami Saaka na buli awulira nti yalina okusasulira omulimu gwonna nga teyagusasula gyebali ajja agusasule ku olwo babiraba baleme okwebuzaabuza kubanga bakimanyi nga naye bwakimanyi atulawo n'akugamba nti buli kimu nkimanyi kati naawe bw'omukola ekintu n'omunyiiza tagenda kukugamba ajja kuleka mugira gye mukisanga agendeyo omusajja oyo muzibu omusajja oyo gwolaba omusajja oyo gwolaba namukoowa omusajja oyo akomewage nange nga nsanyusa okukulaba that is him naye muli mutima gwalina okwekubiriza gwolina okweddamu noga naye mu butuufu kino tekisaana oba kino kisaana so mbadde nkubira ensi yonna omulanga Uganda ate obuganda bwonna amazima kijja kuba kya bulyaza amaanyi nnyo nga tebajjuza kivulu kya Saaka kubanga nze bwe nali nga ndi muto P3 twali kusomero ne batugamba Saabataka akola ki ajja biseera ebyo nga kabaka nga ayitibwa ndoza Saabataka nawulira ekigambo Saabataka batugamba Saabataka ajja ne twetegeka ffenna okulinda ki Saabataka naye nga ne Saabataka simanyi kyekikola kyekitegeeza naye nga nze manyi kimu tulindirira ani Saabataka so nali sirina kyentegeera ku Bwakabaka sijja kulimba naye sina kyemmanyi tebakabaka abeera bwati nti oba obuganda kyekino tewali not until nga mwami Saaka ntandise okutegeera ennyimba ze ng'omwana emitima gy'Abaganda nentandika okuba nti ono ye kabaka buno bwe Buganda Abaganda tubeera bwe tuti nentandika okunnyikira mu ky'okubeera Omuganda n'okwagala kabaka wange kyemanyi tekiri ku nze nzekka mwami Saaka akoze omulimu munene nnyo okwagazisa abaana obuganda obwakabaka okwagala kabaka kubanga osanga obwana obuto ennyo obuto bikiraasi nenga buli ku nnyimba za Ssaabasajja zabuyigiriza nga buyimba nga busanyufu ffe kye tutasobola kufuna edda so abaana bategedde nnyo kabaka ne baagala kabaka ne baagala obuganda okuyita mu nnyimba za mwami ani omusime singa tezaaliwo
omujiji ogwo omuto kyandibadde kizibu omwana okutegeera ebintu ebyo. So mwami Saaka akoze omulimu munene nnyo ate abantu balowooza tinga gyakomye bwatyo bwagufunyemu. Ekifaananyi kye balina kirala n'ekituufu kye kiri kirala. Temirimu mungi tegisasulibwa. So ye abadde nga akola service buweereza obwebale nnyo okuweereza abadde aweereza awatali kusasulwa. So mbadde nsaba ate nga teekiriranya nakati era mumalirivu okwongera okuweereza. So mbadde nkubira abantu bonna omulanga bonna kubanga nze nsaasira abantu mbuuza mbasaasira ntya oba nange neeteekemu. Ennyimba za mwami Saaka tewali mukolo gwa Buganda we zitabeera zo zizanyi ekyo kyoba okola ki naye kyakusaalirwa kunene nnyo singa mwami Saaka bukyenkya n'avaawo. Owulira bigambo byenjogera bukyenkya n'avaawo n'olaba obukuusa bw'ensi. Ekintu ekyo mpulira nga sandyagadde kibeerewo ng'abantu bayaayaana bajje basule mu lumbe, bayaayaana bajje bagule keesi, bayaayaana bagule omuceere. Okitegeera ab'ebitiibwa baveeyo bakole batya. We bategeera nti Saaka abadde musajja wa badde njagala obukuusa obwo buleme kubeerawo. Bajje ku Serena ennaku z'omwezi 11 bajje kati omwezi ogw'omukaaga bajje ku Serena ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga balimo okubeera bana ennyimba zino zinyimira. Bajje ku Serena bamuwagire tujje tumusiime ffenna tumusiimire wamu mu butuufu naye asanyuke. Nze kyembadde mwagaliza abantu beeyiwe mu bungi bamusiime naye afune ki essanyu eryo. Because abantu baagala nnyo emirimu gye nate somehow bakitwala for granted. Sajja tayogerera tafaayo. Saagala bukuusa obwo kulabikako nga mwami Saaka afudde. Ate I'm telling you ndi muntu ali straight forward. Bino ebintu biri on record. Ndi muntu ali straight forward. Saagala bukuusa olunaku lukedde mwami Saaka nti avuddewo. Ab'ebitiibwa ababuli ngeri abawa n'abawa bajje beeyiwe mu lujja bagule keesi bagule ebimuli baleete omuceere bakole batya. Awo tebajjanga awo tebakolanga ki tebajjanga. Abamwagaliza ebirungi bajje kati ku Serena mu gw'omukaaga ennaku z'omwezi 11. Weewaawo obubaka ndowooza tubufunye bulungi nnyo. Omwami oyo tayogera ng'omukyala bw'ayogedde naye nga bw'agambye nti bw'omunyiriza wano mu kkubo adda mu kisenge n'agamba naye akavubuka kajjooshaako lwaki oli bw'ati Diana lwaki akola kino Diana sukuulu gaalo lwaki okola ekyo naye ng'akigamba mukyala we. Mwe mulowooza mukola omukyala tabimanyi ndowooza kati mukitegedde nti omukyala akola ati abimanyi ate omwami tajja bibagamba olugonvu lw'olujegere geemaanyi naye ate amaanyi gaalwo mutandise okukola ki bagukozesezza bubi. Weewaawo mmanyi nga tuwunzika eno kala ya papo kala yo gy'osinga okwagala kuba bwe ntunula mu luyimba olwa Uganda Esinga Bulaya wali mu papo n'olunaku olwaleero oli mu papo. Nesanze bwesanze nga ndi mu papo nyambala engoye zonna naye Katonda yatusinga okumanya ndowooza alina connection gy'ayagadde katola abo otandise kyogerako wali yali mu papo ne wana kati bagenda kunoonya luyimba olwo balaba oluyimba yali lubadde gye luli naye akafaananyi ako bannange vidiyo olwo Katonda vidiyo ani yagikwata Image Vision anti yaliwo ebiseera ebyo Robinson. Awo mweteekateeka mutya nga bagamba enkya mugenda kukola vidiyo olugoye olujjawo olwa papo n'ogamba bannange tweteekateeka era n'abayizi bange ngera bwe watulaba tugenda mu kibuga ne tugula engoye bwe tutyo nkera ne tukwata vidiyo bwe yavaayo era ne mugamba efulumye ne tusanyuka nti enyumye ennyo n'engoye zaffe zinyumye ennyo papo yabeera kakobe
nga kakakobe okeesaze kuba maanyi ge wali oyimbisa gaali mangi nnyo okulaga nti Uganda esinga Bulaya akantu ako kannyumira nnyo nga mutima okijja mutima muli kati gwe olaba ki ekisinga kuba buli gw'osanga n'agamba mu kituufu Uganda esinga Bulaya tugenda kunoonya ku Mami Hellena Nanjego pastor ndabye nemba nnyonnyola otambuddeko kuusiza ebweru nedda tindako mami walafumyeko Uganda nedda tovangako wano ekyo nandigambye ng'okuva wano ate saava wano mpozi najja buzi nze nava Kenya okujja eno era okuva inava Kenya okujja eno sivangawo era wali mutuufu okutugamba nti Uganda esinga Bulaya lwaki mami tulekera kyeŋŋamba wali mutuufu okutugamba nti Uganda esinga Bulaya kubanga ki kubanga nava Kenya Uganda yesinga Bulaya kati ki mami olina passport wali ng'ogyeko Kenya gye wava mami ng'ogyeko Kenya gye wava naawe era lindamu njagala kukugamba kino owulira ssebo tuli bantu banjawulo gwe oli wanjawulo ku nze buli muntu alina byakola ki byayagala naturally kati ojja kusanga omuntu nga ye obulamu bwe ayagala nnyo okutambula mbalina mikwano gyange ng'era essanyu lye lyonna ne waba talina waasula ne waba talina waasula obadde ombuuza nti ofulumye otambuddeko biki nkugamba sitambula kwenendaba ng'oli concerned nnyo kyobola nkugambye ti buli muntu alina kyayagala naturally olina byoyagala nina byenkwaki ate ffena tuli oke tewali aliko kikyamu olw'okubanga alinga bw'ali kati ojja kusanga omuntu ng'ayagala nnyo okutambula nga niwaba talina waasula naye nga buli mwaka alinnye ennyonyi yasanyuka nnyo kitegedde nga asanyuka nnyo ate talina kikyamu kati nze mu byenjayaniro babyenjagala tekirimu banga obusobozi obutambula mukwaki mbuyina n'ekyokubiri amwamatha abaana bange bakyali bato ninako n'ow'emyaka 6 waliwo omulenzi papa gwatera okwogera ku erinnya lya Trendon kati tolina bw'oyinza kuŋŋamba okuntambuza ompereekereze nga siri naye that's not possible kino mbadde nkikubuuza okusinziira ku profile yo ng'omuntu abasinga abayimbi abafulumya eggwanga tebagenze olw'okuba nti bagenze kwejalabya oba kuwumula performing okugenda tuyimbereko bannayuganda bali mu Amerika abali e Bungereza nga bagamba nti Uganda esinga Bulaya kakati bagenda naye bw'otunuulira music wange ebiseera ebisinga bannayukomawo kukola ki nze mbeera ku mikolo mbeera kwanjula mbeera ne ku mbaga music wange gy'omusanga kati ate abantu abali eri ebiseera ebisinga ne payments zaabwe bazimpeereza ndi eno tukomawo okukola omukolo gwaffe nnyabo ennaku z'omwezi bwe ziti you understand tabasinga bannayuganda bennyimbira emikolo gyabwe gibeera eno era bagirinnyira ennyonyi ne bakola ki kati ate bayimbi bannanga abala field yaabwe ojja kwesanga balina okulinnya bagende bayimbira abantu abo ennyimba eyo gye bakola ki abayimbi abalala abasinga si bayimbi ba ku mikolo si nze nzekka naabeera ku mikolo kyeŋŋamba but brand yange bwetyo bweri oyinza osangayo abalala abagenda ku mikolo naye nga bayimba n'ebyo ebiriwa ebirala kati osi bibalinnyisa ennyonyi bagende basanyusemu bannayuganda eyo gye bali kati ate nze siyinza basanyusizaayo ate bo be balinnya ne bajja ne bansanga eno mu maka g'abazadde baabwe mu Uganda esinga Bulaya mu bbanga lyoyimbidde tofunangaho promoter ava ebweru n'agamba nti Hellena ntegese ekivulu njagala ofeaturinga ku kivulu kyange simufunangako kubeera nga bwe nkugambye music wange tagenda ku bivulu bwe tofunangako simu yonna tolinga kubidde simu nedda era si kyangu kubanga nkugambye embeera ku mikolo bali bannayuganda bakomawo eno emikolo gyabwe ne tugikolerewa kati oyo aninnyisa okugenda aninnyisa agenda kuyimbira bannayuganda ku mikolo eri okay tuli ne Mami Hellena Nanjego bw'otunula music wo n'ennyimba zoyimba ebbanga lyonna
obaako akagambo kooteeka mu luyimba olwo akakwata abantu kisookerwako Uganda Esinga Bulaya waliwo oluyimba olufulumya abagole ayaka ebigambo bino peni gwagikwata oba ne omusiime naye ateekako sikwata peni n'ebiseera ebisinga mpatispatinga mu kyenjagala okuyimba njagala kuyimba kino njagala kuyimba bwenti ne bwenti ate si kagambo munnange nga bw'olowooza liba ggambo si kagambo si gambo tutokomoka magic eri mu ddoboozi lyange si mu kagambo kwasina luyimba lwe nnyimba nga ngamba akagambo kano nno magic eri mu ddoboozi lyange bw'oliwulira era omanya ompulidde kuva nzize nkulaga obuyimba bwe nayimba ntambula nga ludde namuyimba ndi muto nnyo naye abantu basobola okunotisinga eddoboozi eryo so ddoboozi lyange lye lirina that magic mu ddyo nti bw'oliwulira lirina okusigalamu kitegeeza nti abayimbi abaliko ennaku zino bakola bati batokomoka mugambo ate bati kitegeeza nti akagambo Uganda Esinga Bulaya ne bakawo omuyimbi omulala tekandivuddeyo kayinza era obutavaayo gatta oluyimba n'eddoboozi lyange tobyawula eddoboozi ly'olikuumye wano badde mu studio wano ng'olina kava gy'oyimba wano oluyimba lwo lwennyini nga ndaba teryawukana nali eri gyetwayimba walimba original version ey'oluyimba olwo ye taita olwo ng'avudde ku kigambo Uganda Esinga Bulaya Uganda ekkula eddoboozi nga teryawukana okikoze otya okulikuuma ate nga buli mwaka ogamba nti nze toyimba tomala gayimba buli mwaka siyina kyenkola kyonna actually ndi busy nnyo nti sina na budde bukola rehearsals sikola nani malako n'omwaka nga sigikoze sisikola na rehearsals kankubuulire kala amazima mbeera ndi busy mankola ebintu ebirala biyitirivu era ekyokuyimba nkiyingira mu ssaawa eyo nga ngenze kukola ssaawa era bwe mmala okukola bwenkireka ate ne ngenda ku birala so kindimu mukama yakimpa mwebaza katono nnyo ku saidi ya dadi dadi muntu kika kyewaka nga taata ng'ogyeko abamunyizeeyo ne baninanyiiga bwe tudda ku saidi ya kubeera taata ewaka ng'omuntu kubeera taata bw'omuntu omusigira ekifaananyi nti bya mirundi ebiri kansooke ngambe nti taata mulungi kubanga oba gwe taata wo yali atya yali atya twetaaga ennaku bbiri okumunnyonnyola kati fenga abaana abasinga obungi tukula ne bataata nga bakambwe nga bakuba emiggo so kitutiisa nnyo ng'abaana nti osobola okukula n'oweza emyaka 6 naye nga bw'olaba taatawo omutya kubanga ojjukira kiri kyeyakola kyeyali actually nange yembeera y'emu gye nakuliramu kati bwe ntunuulira abaana kubanga emwami Saka tayogera tabuggola takuba takola ki kati eyo sayidi abaana kibasanyusa babeera naye freely tebatya tebasubira bakuba tebakola ki so nekiba nti kirungi is a good provider afaayo nnyo nze nga wenkugambye ndako awo nga kasimayiro kavuddeyo mami mulungi taata mulungi kubanga ye oluzuka bwati nayimirira bwati mugenda kulya ki mugenda kulya ki TV zammwe kweziri masanyalaze kwegali so buli kintu kyonna ekyandifudde taata omulungi omusiime Saaposaka akituukiriza kati abaana ne kibanga kibanyumira nnyo actually ebintu ebiggwawo nga balaba nze ndiwo kibanakuwaza nnyo bamanya sirina bawa kintu
amasanyaze balagana ate ogwako batandika okugwomoka ate ne tukuba simu tukuba. So he's very good. Wow. Though ku side endala it affects somehow ti abaana tebasuubira bukambwe bwonna. Tebasuubira kiki kyonna. Eddembe lisukka. Aha. Kati side eyange nekibanga sikyagala ate. Kati nze maliza ndi mukambwe nnyo. Ndi mukambwe nnyo omuntu omuzibu ennyo waka tasobokerako ddala. Eri taata jabeerera linient eri abaana be. Ate bwe kituuka ku maama. Kati nze nenfuuka muzibu kubanga nze nnina okulaba gwe twakola kino gwe kati bo balowooza maama mubi, maama muzibu, taata ye mulungi. Gwe tuyi. Wewa. Tu celebrating emyaka 33 eja Sapo Saka ku Hellena Hotel nakuzo mwezi 11 omwezi ogw'omukaaga. Bingi mwebulidde emboozi eno ina bingi mbadde temumanyi byejjeeyo ku lunaku olwo mujje mwenna tuweebwe ku Hellena tujaguze emyaka 33 nga tusiima omusiime mu basiime Posaka olw'ebirungi byakoledde Obuganda ne Uganda n'ensi yonna okutwalira wamu. Mami nga tukwagizibwa batulaba n'abakufollowinga essaawa zino. Abawagizi bange abandaba neesimye nnyo okubeera wano nga mbabuulira ku bintu eby'enjawulo bye mmanyi ne bye mbadde mutamanyi. Mbeebaza okumpagira kubanga nze oba mbeebaze ntya nze bampagira engeri ndala nnyo gye simanyi oba gye bawagira n'abayimbi abaki abalala kuba nkugambye sobola okumala n'emyaka 2 nga sireese luki Luyimba ne basigala basasulira muziki wange n'owedda. So banjagala nnyo. Mbeebaza okumpagira era tujja tambulira ku peesa eyo sagala balima nti nakyo ngendo kyusaamu yadde okwongezaamu. Era tujja beera bwe tutyo olimba lumu omwaka olimba lumu myaka 2 tokolera ku peesi yaabwe. Ante wali yantuma kuyimba ate nina byenkola ebirala bingi. So nyimba ekyo kyensobola okugaba ekitegedde ng'ate nina emirembe. Ekirala abawagizi bange bwe mbanga munjagala nga n'ennyimba zange zibanyumira naye mukimanye ennyimba ezo sinze nziwandiika. Mwami Saka yakola ki? Yaziwandiika. Kati kitegeeza njagala n'abawagizi bange sayidi eyo yonna ate bajje beegatte ku kivulu Sabavu nga tusasula oli akola ki? Awandiika. Ennyimba ezifulumiza abantu ku mikolo ezikoledde abagole byonna tusinkaneyo nga 11 ogw'omukaaga ku Hellena. Wow. Neno webale ku nkyazaako. Ebibadde bitya omanyi bulungi. Bitambudde bulungi. Bitambudde bulungi. Siri nnyo omuntu atiisibwa. Nti oba olina ekibuzo ky'ombuuza ne nkitya. Tewali. Nkikoze bulungi. Bajja kunkubira ku bugalo abatulaba bali batugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Nakuba lero mbadde n'omukyala mami waffe omulungi Hellena Nanjego. Era nga bw'agambye ennaku 11 okubakubiriza omwezi ogw'omukaaga mujje tubeerewo nga tuselebratinga emyaka 33 eja Sapo Saka omusiime bayita wali ku Hellena mujje tubeerewo. Gwe muna Uganda ali eyo nga bingi byoyiseemu ng'otuulawo n'ogamba bwe mpuliza kayimba kaffe kano nga kawandiikibwa omusiime ate ne kayimbibwa omukyala Hellena nawe jangu obeereyo ku lunaku olwo. Weewaawo ku kamera ntambudde n'omukulu pozibwa Miki tetuli kusonyiwa. Mbadde ne Miki ku kamera wano mu side ene ebbali mbadde ne director Uganda Esinga Foundation. Wali wonna abaddewo ng'akikwasaganya n'angambako obugambo obumu n'agamba bwe tulina otambula. Joshus the writer abaddewo wano okubanga omutesitesi w'ebigambo bigenda okuba nga biwandiikibwa nga bijjuzibwa mu Luzungu ndowooza ajja biteekateeka biwandiikibwe. Producer Devi studio tusinzidde wano ku music craft not so music craft God's gifted hands studio ya erimu obwa Katonda bungi
nabayimbi mwenna ng'owulira abakuyimba oluyimba luganye mu gospel oba mu style ndala luganye janguko wane wa Devi wano ate olowooza ali wala mulabe kuno oluyimba lwa mami Hellena Nanjego tukoze olunaku olwaleero wojja otegeera nti abavubuka ennaku zino envuumuulo balina touch eyakabi so banoonyeeko Lazia abadde wali ku kamera ng'atudde talina mulimu gw'amaanyi gwakoze just okubeerawo ng'alina kyanga ng'atumwenyerekesaamu kyokka naye nga muli okutambula naffe mwenna 11 mwezi gw'omukaaga tuli ku Serena mbere bulungi mweraba. Atoba balala bali kukala jeze nyini mayinja tungu otusi balabanda bakuchi na yengo basanga nabo bawana nangereka nkuwane ko Uganda abalala temuli kwe makula isichukira chachi Uwebongereza yakweitira kula kwe Uganda Bulaya Afrika Uganda Esinga Bulaya Chizudde Esinga America Chabiwero abataba bwe banjane gabahulupya Kachiragala kalunchi mama yeranchiyo nalulunjo buwala wa Afrika tenensi yesura yeka kwetuvokone tolekere miyembe amagera mpirifuma ngemeza byoka byoka twerire mulabo bugaga bwesi Uganda yatondebwa ngaga nesinyo lw'okuzalumbu wagala Uganda yange weitira mama weitira kiraba kyange weitira nyabo atoba balala bali kukalanje zenyini mayinja tungu watusi balabanda bakuchi na yengo basanga nabo bawana nangereka nkuwane ko Uganda abalala temuli kwe makula ebibire byaffe Katonda ye yasimba ebyaffe byanjamu ebityo nga bigerekene tubisanga tutyo amazzi gasangibwa wonna Uganda kula byansi yonna abanya abajerezi muswadde nnyo leero kubanga netegedde omuwendo gundi munene ndi Uganda nongeza kubali kwagala Uganda ya
kirabo kyange weyitira nnyabo atuba abalala bali ku nkalanje z'ennyirima y'ekyattungu watuusinga labanda bakuki naye ng'obasanga nabo bawaana nangereka nkuwaanako Uganda abalala temuli bwe makula Hellena toyimbye hadiri